Eno ye alipota y'embeera budde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Enkuba yasammuseeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipota zetufunye. Soroti zabadde 15, Arua 13.6 so ng'ate Lira 7, Tororo 3.6. Wabula enkuba eno eva ku empeweevu ezikuntanga ziva ku Nyanja Nalubaale olw'ensonga nti olw'omukuubo gw'enkuba ogusinga obunene bukyekuumidde ddala eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Era bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusubirawo awo enkuba okutonya bitundu bisangibwawo Masindi, Arua ggulu, Kitugumu ssaako n'ebyo ebitono ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale wabula okusingira ddala eri mu bizinga by'Essese so ng'ate ebintu by'egonga ebisigadde omusana gujja kwakanga bwe kuba kwamu. Tusubiramu embeera budde n'okukyukamu era katono nga tusubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebiri awo ku masekkati awo so ng'ate ebitundu ebisangibwa eri mu Kalamojja omusana gujja kusigala gwaka era nga bwe gukuba kwamu. Bwe tugezaako ne tulaba ku Bbugumu lijja kuba ku diguli 30 mu bitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ssaako ne mu Kalamojja awamu n'eri ebuvanjuba so ng'ate mu masekkati awo okuba ku diguli 27 okutuukira ddala ku 29 okujja ku Kasese diguli 32 so ng'ate Kabale 25. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu bibuga ebimu ebisangibwa ye Bunaayira tusubira embeera y'obudde okubeera ekizimmezzimme mu kibuga Nairobi ebuguma ku diguli 26 ssaako London 28 so ng'ate ebibuga nga New York, Pretoria, Dubai wetusubirayo omusana okwaka. Toyanza okubeerako naawe beera bulungi weraba.